Chiwa. Kugamba otya? Okay. Sheri mu bus. Ya fresh. Yini constituency. Wano tuzeo buziba. Atinawo naffe tusasa. Esawa ya lero afande tetusobola okugamba kiri nti ffe tetuli bayeekera ate tulina obukulembeze obuli mu mateeka okitegeera era tetwetaaga okumanya nti omubaka wa palamenti eyatuyise wano yatuwadde ne transport yatuleeta wano nti abazzaayo nzaamuba wakati tuddeyo tuti ebyo nebyo tusooka okulowoozeeko namanyanso Mchala mwanjazi. Batali kubyamwe kubanga ekubo lino lirina okukolesebwako n'abantu abalala abatali tubatabati na wano wenyimiridde abanga asose n'atugamba tuve wali tulinde mukama waffe atuwewo netuvaayo netujje netwewuliriza sibwe kibadde mulyono nabo omusajja bamukuwa ebyakijega mmwe Ese Mulima Mayuni. Dawa tori ya Mulima Mayuni. And I'm a lawyer, okay? This is my car. How do you want me to move? I'm not even if you drop me to police. It's okay. I'm not even if you drop me to police. But I'm saying my car has got a problem. Huh? You mean you cannot listen? You mean you cannot listen? You drive it and you fail. Member of Parliament, we have Madam Kunihira. Can you please move? I know you are under the orders of Chiburi, okay?
I'm aware. Your word is fine. I'm aware you are under the orders of Chibule, but I'm waiting for the mechanic here. Since other people have gone. Why is that misbehave here? Just move. How do you expect me to move? I don't know. Just move. How do you expect me to move? I'm asking you. And I think you have got her. Do the needful. In front of the one office of the law. One office of the law. No gambo yankube. You cannot respect the order. Just speak our one. Don't go about Mukubongo. This man here is not a one. The way he's doing his things is very bad. Your time is coming. You're so stupid. You're stupid. No. We arrest this man. You're stupid. Arrest this man. Arrest him. Madam, cool down. Okay, my brother, get up. Oh no. These are the party cards. Batugade tugenda zitunda ezaffe za kugaba bugabi, and this is the register. Ngana yegenda kugenda maaso. Kyokka kikakasa bukakasa nti mulimu gibadde gigenda kugenda wano maaso gya kibiina. Naye twewunyiza nti bukedde ku makya nga poliisi egamba omukolo guno tegusobola kugenda maaso. Basaba ne banyabo emirimu egikwatagana n'ekibiina ekiwandiise mu mateeka teneseetaaga kutereegeeza poliisi. At no in one moment okujja nga mpulira neetaaga obukuumi, naye nga tuli wano misana tuku siina bukuumi bwe mbadde neetaaza, era nabwe kityo mbadde njagala tutambule bulungi nga tutambuza emirimu gy'ekibiina. Unfortunately poliisi ebirinnyeemu eggere, naye katuddeyo tweteeketeeke. Luno olukiiko wano lulina okutuulawo mu mbeera yonna ketonyeka bwa kubanga tulina okuzza obujja obukulembeze bw'ekibiina mu constituency eno eya Mukono North. Ndowooza kino kikyali kituuza abajjukira obulungi ne ku mulundi guli yagezaako kukola buli kimu naye ate twamutwalaganya, naye ate kati nga nze memba wa parliament w'ekitundu kino ndowooza tekisoboka ngenda kulaba ne gwe kisembayo ne kuba n'abeera minisita Kahindo tafiire naye ngenda mulaba ku nsonga eno. Olukiiko luno lulina okugenda mu maaso, ketonyeka gwake tujja kugenda mu maaso. Okatandise olabira ddala nti byonna ebigenda mu maaso byakuteesateesa abantu. Ng'ekibiina tuli mandated carrying out activities, okukunga abantu okukola activities ezigenda mu maaso. Kati bali tugenda kubeera n'okulonda nga bannakibiina, tulonda ekifo ekyokulonda. Ab'amagye batusasseewa tebatukkiriza kubeera na lukiiko. Baye bakoze wali eri ekavule baddewo youth congregation naye badde egenda okubeerawo. Kati kwegamba engeri y'okunyigiriza ebibiina ebirala ereese entiisatiisa mu gavumenti ate nga batyaki abantu okutuula mu miitingi. Eggombolola lyaffe ffenna ssente zonna ezibeera wano z'abannansi nange nzisasulirako, nange nsobola okutuuza olukiiko ewange, naye bassebo ne bannyabo nange nina okwenjoyinga ku facilities za gavumenti.
sigamba nti za NRM ekifo kya NRM never tulina okulutuuzaawo wano ng'aba NRM balutuuzizaawo wano ku Lwokutaano nange olwange ngenda lutuuzaawo wano Mukama Katonda nga kujja mugamba nti kibuli takubaana olukuŋŋaana balulanze babaddewo ne bateekateeka ekibiina kyabwe kati njagala okubuuza kati bwe tuziza musango kyo kubanga ekibiina kyewandiise tuli mu byakulonda lwaki ye Kibuule yasobodde okuba olukuŋŋaana bw'oba tebakkirizawo byabufuzi lwaki NRM Kibuule sina NRM yalulanze n'akola drive kati olwaleero lyakugamba temukkirizibwa kubeera wano lwekyo ndowooza bano babakozesa ne baba yakoma okuvuganya kalulu ne consultation meetings sub county quarter meetings zonna zibeera zirina okutuula buli muntu ye nga bwe yakuba olukuŋŋaana lwe yasooka kuwaawe yaneesi yagiwaali lukusa yalugjawa